Oli ku Star TV programu Kooti y'amaka omulongo babiri Sara gemanya gange musibe mutyeyo mikwano gyange mwenna abasobodde okulindirira akaseera kano buli lwakutaano ku ssaawa 4:30 ku Star TV ate programu eno neddibwamu buli lwa Sande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Alina obuzibu obuteebereka nkusaasidde nnyo mukwano alwazizza nsaba Mukama Katonda asuuse so nga bafiiriddwa kitalo nnyo kitalo ddala. Twebaza mikwano gyaffe mwenna ababaddewo ku Kooti y'amaka ebbanga lyonna. Twebaza mikwano gyaffe mwenna atalina kye wali otuwadde naye ng'otuteerayo essaala. Twebaza mikwano gyaffe gyonna eyali atodde konna k'otodde ku lw'abalwadde bange bafuuka ba mulongo. Teyanziza teyanzeege neyanza mikwano gyange abalaba Kooti y'amaka abatali mu Uganda. Farida Mariam Samualaikum, Harriet Nagadya mwebale kulaba, Eva Nabirye mwebale kulaba, Kibirige Madrini, Anderson Eni, Joani Julie, Nakazimeri Mugagga, Rasta Aleni, netwebaza Victoria Lubowa, Madina M, netwebaza Mbabu Jones, netweyanza Nusula Hope NH, Babirye Mikidadi, Nakayiga Robi, Shami Bintwaha, Seguya Oliver, Olivia Slivia Eni, Rema Maso, Maserobini, Nasambazamu, Halorin Mariamu, Shami, tweyanza nnyo Jauhala Namakula, Chadondo Haso, Bunji Yanga, Mama Wahabu, Nedda Mariam Wahabu, Nagawa Noel, netweyanza Rahma Namubiru, Farida Mariam Nate, Nena Budu wa Sara, mwana mwebale kulaba Kooti y'amaka. Buli omu gyesinziira bali wano ogenda bugenzi ku YouTube n'olaba programu zonna teekamu nti Kooti y'amaka zonna oba osobola okuziraba. Zakia WW, Nalujja Halima, Madelavu, Kwagala Maureen, Aisha Namatovu, Nakasi Hajara, Topista Nangobi, Freddy IT, Alexis Nangozi, Florence Nakachwa, Evelyn Paloma, Shakira Nachintu, Aisha, Salamu, Madelavu Nate, Kabacho Ismail, ne Princess Fiona mwebale kulaba Kooti y'amaka. Tuli mukono olwaleero nebaza abantu b'emukono okujja obungi, nebaza abantu mwenna abasobodde okulaba programu eno. Twebaza Ira Petroleum Jelly, twebaza Shanta Beauty World, ne twebaza n'emikwano gyaffe bonna abali ku kamera. Katono nnyo kamala okummulamu ate nkomewo nkulaga ebireba. Ku Star TV programu Kooti y'amaka tuli mukono olwaleero. Mama amanya go gwani? Amanya gange Nsaasirwe Ruth. Ani? Nsaasirwe Ruth. Nsaasirwe Ruth. Yes. Oli wa ggwanga ki? Ndi mu Kiga ku Vakabaale. Oli mu Kiga? Kale mbuuzaako mu Lukiga. Wasibwatanya Bamulongo. Ndije. Yagamba Kimulonga. Ozira ki? Kikyate? Tinyina eshonga. Ekyani akiddamu ogamba nze obaani? Mbuuziza. Nti mubuuziza ki? Sinamubuuzaako yamanyi byaddamu nze ngamba nakwata bikwate. Obadde oddamu kyobadde oddamu okoba ki oba ogamba Kimunonga? Nange nyina ensonga. Osemu otya? Nagira tinyina eshonga. Nange nagira nti nina ensonga. Kale ofiiridde ludda? Nfiiridde Mutungo Bbiina. Mutungo Bbiina. Yes. Ensonga kyekuleese olwaleero? Ensonga endeese eri bweti. Waliwo omukyalo omu zaali 213
yajjanga 13, 14, 15, 16, yajja nga neiba wange naye nindaba nga mukazi mukulu nimwagala nnyo 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 lwakubanza ekisooka nakula nga sirabyeko maama wange ne taata wange nga simumanyi. Nakula ne basisita bange naye ate nabo kale nga bw'omanya embeera Katonda n'atukwatirako era ne tukula. Naye omukyala oyo bwe yajja mwali mupangisaawo omukyala we yajja mu 2013 bba wange yali amazewo okugula akaluumu ka mulyango gumu. Omukyala bwe yajja ekyali kinyamba lwakuba nti bba wange yali avuga bigali ng'asuubula wotameroni bijanjaalo eyo nakaseero. Kati omukyala ng'alina abaana 5 era bwe yajja nasanyuka nnyo 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 nga bw'okiwulira. Ningamba nange Katonda ndeetedde omukazi omukulu gwe naabuliranga ebizibu byange maama wange waatali. Kati omukyala oyo bwe baleetanga kiro ya shukaali si eyali mu mbeera ennungi nga tugigabanira makati ng'alina abaana 5. Kati bw'aba abaana bagenda kusula enjala ngangamba anti nyamba bw'oba olinayo emmere kola ki mpaako nze nga ngikwata yonna nga ngimu oluusi omusajja nimulimba tisaafumbye ningikwata ningiweereza abaana be nga bali mu mbeera mbi yadde n'olugoyi lw'omukyala kwambala tirisiti nze naali nyinako. Kati omukyala ningula entebe nangamba naye anti nze ndifa nguze entebe ndifa nguze sideboard nange ngiteeke mu nyumba yange. Nimugamba bambi tofaayo kasita oli mukozi Katonda ajja kukuddamu. Omukyala bwe yamala abaana be ne batandika n'okunziba akatini ke nasigazanga. Kati nimuyita nimugamba nkuwa ekitiibwa kya maama mbadde nkusaba tuuza abaana bo ojja kundeetera ebizibu ku musajja lwakuba ye tayagala gurupu ekisooka nebbirira. Nimuyita nimugamba abaana bo banziba ate tubakuta emirundi 3. Mukyala yangamba toddangamu n'olunaku nalumu kumanyira n'ongamba nti abaana babbe nababba era tebabeerangako babbi. Ningamba kale nsenyuwa sigenda kuddamu kukola ki kugamba nti abaana bo babbi. Omukwano gwange ne Bena ne gukendeera ne tusigaza okwebuuza. Kati ninzija ninfuna olubuto ninduzaala bulungi naye olw'omwana ow'okubiri 2015 nafuna olubuto n'agamba mpozi wagambako nti n'abaana bange babbi. Nze Bena n'abuusa ondabye olaba ne Luwero navaayo nazaala wange nga ntenda obulogo ne bangobayo. Ningamba Katonda ali waggulu tasobola kiriza omuntu we kufa lwakuba gyanzijje ndaba yeewala. N'agamba tujja kulaba. Era nze natuula ninkaaba amaziga ningamba Katonda nga bwe wasobola okunzijja mu gino ntuusa saawa zino gwe neesize. Ningambako omusajja n'ayomba bubi nnyo 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 nnyo. Olubuto olw'omwana oyo ow'okubiri ensuwa yayatika nga ssaawa 1 ekifo ky'omwana okufuluma. Tugiyita nsombe ndowooza. Ojja kunsenyuwa siri Muganda. Nange era siri Muganda. Kati omwana n'ajja ssaawa 6 gw'ekiro naye ekifo ky'okufuluma ye yalinyanga ku mutima. Ne bagenda omukyalo omu ali eyo Kinawataka Naalongo ne banzigirayo eddagala nindyoka ninzaala. Kati okudda waka naddayo nga nina kinsimbye ndi bubi nnyo. Yes. Twabasanga nga bali ku mulyango ye ne bbaawe. Kati bwe balaba nga nvudde mu mmotoka ne bagamba bannange tubadde tulinze mayiti naye bitusaze akazikaze n'omwana ng'agamba bbaawe. Bba wange n'agamba Katonda gwe tusinza mulamu ate nzikiriza nti togenda kufa. Kati bwe namala okuzaala saddamu kutegeera
saddamu kukwata kintu kyonna kyakulya oba kunywa nga nsiibira ecupa z'amazzi buli lunaku. Bwe banteekako cupa z'amazzi enkya n'ondabako bw'oti. Sooka oleke katono. Wakoma okutegeera ng'omaze okukoma wewaka n'omwana? Yes, n'omwana teyayonka. Ekyali kiddakaawo gwe ojjukira ki ng'onaatera okulwala oba nga onaatera ntegera kyembuuza enjagala ekyasembayo okutegeera ekyasembayo nze nga naakatuuka waka nalaba omuntu ankwese feesi ng'ali kunsikako omwana wange nimukwata bange n'agamba wayogera nayogera ng'oyogera n'omukyalo oyo? Yes. Naye nga bbawo tamulaba? Yes. Nimugamba omwana wange togenda amutwala. Kyekyo omwana ono era kye yalaba. Obuzibu buba waka mu nnyumba. Tuba tebuli nagamba nti wabuuse, tibasindise busindisi. Omuntu ng'akuloga ali wala ng'oli mu nnyumba yo nga tatuukawo tofuna kabonero ako. Era yali ayingira mu nju. Ekyo kiba munda olabira ddala kye yatuma. Lwakuba oba okiraba otya? Bawange kwe kumbuuza ng'obadde olwana ng'ogamba omwana wange omutwala wa kiki? Nimugamba nalabye omukazi kyolaba nti awo abadde tanyumizaawo nga nsiso omwana naye nimulwanisa nimuwangula. Kati tebyakomaawo, ebiseera bwe byatuuka nintaddamu kwogera n'okutuula yadde n'okuyimira. Bwenyimirira ng'oyinza ogamba nga bw'olaba omutamiivu nga nze nankankana ne banjoola buyoozi ne batandika okunsitula nga bamu bankwata balala banaaza n'okundiisa kale. Naye ekintu kyagenda mu maaso ne tugenda mu madwaliro n'ebbaluwa nzirinaku zino ozimu wano ne bagamba tebalina bulwadde bwe bakola ki bwe balaba. Ne bakola x-ray scan buli kimu ne tugenda mu basawo Abaganda. Nabo bagezaako ekisoboka naye era okuwona ne kusigala nga kukoze eki nga kukyagaanye. Kati omwana nga yakaweza myezi 4 wajja emmese ne zeetoolola neeti y'omusajja nga nnyingi. Omusajja n'agamba mmese nabaki zino lwaki zindumbye lunaku lwaleero lwokka. Omusajja kwe kugamba nti kaatega akamesu osanga n'afunako emesejja n'akola ki oba akamasu. Sorry, mujja kunsenyiwa bange munsenyiwe. Tetujja kusonyiwa bwegenda maaso totukakatu kusonyiwa. Kati emese nze simusonyiye mwegattene mabega wange tukole ttiimu tetusonyiwa. Emese emu bwe yafa n'agikwata n'agikasuka wabweru n'agiteekako ejjinja. N'agamba njagala kulaba mmese kiza nabaki ezisuza omuntu nga teyeebase. Ku makya okuddira okulaba emmese we yatadde ejjinja waggulu y'emmese yasangako omusota nga gukubirwa omutwe naye paati y'omukira nga nnamu. Saddamu kwogera. Ne batandika okumpeeka ku mugongo bantwala mu basawo Abaganda bantwala Bukalango. Kati omusajja bwe yalemererwa nnyo bwe yali agenze kulya looni mu banka emu gye sigenda kwogera n'asangayo omuntu n'amulaba ng'ayatuka akaaba. Omusajja n'amugamba munne n'amugamba tofaayo mbuulire ekikuluma nze ngenda kola ki ngenda kutaasa. Naye nga ebyo byonna nga tebinabaawo ng'anyina embuzi nga nkyali lubuto nga tulowooza eriggwako n'obwogiraba ng'osuubira nti eri ki egenda kuzaala nange olwo nga ndi ki lubuto. Kati bwe nawulira embuzi ekaaba ningamba kati nina ekisumuluzo kimu. Ebisumuluzo omusajja abisuula agenda kutunoonyeza kyakulya n'atwala ekisumuluzo. Ninzigulayo eddinisa ly'ekisenge nimbayita nga banneyiba nimbagamba mbeegayiridde mukwate ekisumuluzo mundabire emanju eyo embuzi mpulira ekaaba nnyo simanyi ki ekigenda mu maaso. Era baagenda bulungi ate balinga baali beetegefu nga bamanyi ekikola ki ekigenda mu maaso. Lwakuba saayita mirundi 2 baali wabweru nga ziri sawa 11. Kati bwe baagendayo ne bangamba embuzi terina kizibu kyonna
omusajja we yajjira nimunyonyora ne baleeta omusajja n'asala embuzi okusala embuzi nga temuli ki temuli mwana naye amabeere ng'agalimu ki amata kati ebyo ne biggwa ne bamuwa enamba y'essimu bwe bamuwa enamba y'essimu n'agenda n'anoonya ssente era ekirungi baazimuwa bwe bamuwa ssente n'akubira omusajja yali Kenya naye ng'akozesa Bible ndowooza na anointings bikinga ebyo musajja mukuru yajja bamusindikira ssente n'ajja bajja nga bali basajja babiri yayingira mu nyumba n'agamba ndaba wano waliwo embuzi eyabaagibwa ey'ebbala bweriti ne bweriti ebadde gwako naye ate ebintu bye basindise byayitidde mu mbuzi nga baagala bwefa bweti n'omukazi akole ki afe ekituufu omwana oli omukulu twawulira omuntu akonkona ku mulyango ffe ne tusirika omwana n'agamba kalibu kati omusajja n'agula ayagala kulingiza n'oyo akonkona n'ataddamu okonkona gw'omwana agambye nti kalibu yanoonya omuntu n'abula entandikiro yange ey'okulwala we yava kutuuka omusajja we yagira n'ankolako bye yankolako yatuma amazzi nga gakyayi naye nga temuli majaani n'ateekamu biringa anointing bikingwe ebiti n'anaaza ebigere n'emikono jjukira naali situula nga balina okunkwatirira n'agamba muleete Bible n'agamba tugende mu kisenge muno mulimu ebirimu era ffena tetwakiriza lwakuba nze naali mpulira naye nga soyina kyeneeyamba sister wanje yali anzijanjaba buli kumakya nga alina okukirininga ekisenge lwakuba baali bamaze okutegeera nti essaawa yonna nkola ki ng'abakooye omusajja n'agendayo n'agamba naye muno mulimu ekikoze eki mu kitanda muno mulimu ekirimu ne balowooza nti oba musota guli ogwafuukamu emmese eyafuuka omusota bonna ne badduka omusajja n'abagamba nedda temuddukamu abalina okunkulemberawa mu kisenge muno kati bwe yakulembera ne basanga akasambi k'embuzi eri gye baasala ng'akali mu kitanda kyange kasibyeko empeke ya kasooli n'akagoye n'ebiveera birimu eddagala omusajja n'abijayo n'abiteeka mu mazzi ge yanaazaamu kati bwe yamala okateekamu nga kaali kakalu bulungi nga ke bakaliiridde akagundi konna ne kajjula omusaayi amazzi gonna ne gajjula omusaayi n'agamba kye muyina okukola mutwale wabweru mukole ki mwokye saagala muka kukola ki kugenda wa neiba nakomanya obuno obuzibu obutinitini kati abasajja ne bayimirirawo ne balemeerawo era ne babyokya ne bagenda ne babiyiwa mu mazzi ekyo tekyakoma mukazi teyaddamu kutubuuza agenda kuyita ewange nze nga simuyinaako empalana nga amubuuza n'asigala nga yeebika mu maaso bw'aba atudde ng'akukuba omugongo ekyo tekyakoma juuzi nga ndi lubuto natandika ku breedinga nga lwa myezi 3 buli lunaku nga ngenda mu sikaani buli lunaku nga ndi mu ddwaliro n'ebipapula mbiyina wano maama nga banoonya obulwadde tebakola ki tebabulaba ne banteeka mu sikaani ne basikaani nga ne bagamba nabaana mbawe enkuba nga bangamba nabaana tulaba teyina kizibu kyonna ekisobola okulaga nti olina obreedinga naye bwengenda omusikaani bagamba tulaba omwana omu ali mu lubuto naye yeevuumise ku kyemabega ate ekyemabega ekitudde ku mumwa gw'anabaana wennyini ne bagamba mugende mukomewo ennaku bweziti era ne tuddayo neera nga kyekimu kye bangamba kati bwe twaddamu okubira omusajja oyo yali agenda emasinde n'anyamba n'ayitawo ewange
naye kyasinga okunewuunyisa omanyi okungamba fukamira ku Bible ne banzigyamu mayiti y'ekikere nga ndi lubuto, mayiti y'ekikere ng'esibye mu kagoye mulimu omuddo n'ebintu ebya bbulaaka biringa amanda. Ekyo tekyakoma, ninsigala nga nvamu ebintu bya green biringa amasavu. Ne bangamba oba ekikere kyabadde kibiisa amagi, ne tugenda mu sikaani nga tulowooza omwana afiiriddewa mu lubuto. Kati okuddayo ne bangamba bulijjo oyagala kulaba omwana ate olowooza mulimu omu bali babiri. Ningamba Mukama Katonda nene embeera gye ndimu abaana ababiri nsinzira nga bwe ndwadde n'amalako nabo. Ningamba Katonda tema ekubo. Naye ennaku z'omwezi 3 omwezi gw'omukaaga saazituusa, olubuto nga lwa myezi 7.5. Bwe naali wakuddayo ebisane biinuma. Okunuma omwana asooka yafuluma, kale waswa yafuluma ssaawa 1 olw'eggulo. Ensawu ye nevaayo ssaawa 4:30 naye ate ne basika busi. Kati omwana owookubiri ekifo ky'okugamba nti naye ayenyenye oba ave mu position yasigala mu position ye. Dokita n'angamba nze kantaase obulamu bwo, naye bino teri kugamba oba ki oba ki, olina okwetambulirako weenoonye olabe ekigenda mu maaso. Omwana bamusika busi, banteekako ecupa y'ebisasa abiwulira, n'omwana we mabega ne bamusika era yavaayo nga bukya, kwe kusigala mu ddwaliro. Abantu basobola ogendako waka, abasobola, naye yenga neiba wange teyakola ki, teyalinnyayo. Lwakuba nze bba wange yanyumiza n'angamba abantu baali batudde wabweru, buno obuyumba obulinga ebisenge, yadde n'okugamba kangende waba neiba ndabe ekiguddeyo oba ekiki ekigenda mu maaso, teyasobola akola ki. N'essaawa zino yagamba nga abaana bamaze obaziika 16 nga wayiseewo wiiki, yagamba kati nkakkanye, obusungu bukakanye ate bwe mba n'amaze okutta. N'agamba benanze n'abuuse bandabye. Bawange kye yakola n'ajja n'ambuuza, Mama Aro owulidde ekigambo kye boogedde? N'angamba ekirungi tuwuliriza Star, tuwuliriza Mulungu. Tusabe Katonda. Tunagenda mu maaso. Oyo gw'osuubira mulirwana ngo yazimbawo, yagulawo oba mupangisa? Yagulawo ate yansangawo. Nammwe mubeerawo? Ennyabo. Musobola okutundawo? Omwana olowooza asobola okukkiriza okutundawo ne mugenda ewalala? Nze nali ndabyeko abalirwana, edda twakirabamu obunafu. Naye nze nzikiriza nnyo n'embeera omunafu oba n'embeera omusiru. Bano ababapikapika babagamba tosenguka ne gy'onalaga ojja kusangayo ababi, waliwo embeera. Mugenda kubeera bwe mutyo paka ddi? Onsuubira okuba nti abalirwana bano balituuka olunaku lumu ne bakolagana? Mukirowoozaako? Okujjanjaba tugenda kujjanjaba, era sijja kweganya, naye mwandinnyambye ekintu kimu, ne munoonya mpola mpola we muyinza okugula nga wano mutunzeewo. Ennyabo ekirungi akuwuliriza. Ekiseera kiyinza n'okutuuka ne mwagala okutundawo nga n'agulawo takyakola ki? Takyalabika. Ne mugyamu ssente bwe mubeera ewala, mwejjanjaba ne mumaliriza, ne mutafuna bipya nga Fatuma bye bava otugamba nti baleese ebiki ebirala. Kuba omuntu kafuna akanyugayo bukanyuzi kakola bw'atya bannaye nange nkoyo okujjanjaba. Lwakuba kati ekizibu ekiriwo, kati omusajja bw'agezaako okugamba atunda bakamusibisa emirundi 2. Flying Squad yonna nga yeeyiwa waka bagamba banoonya muntu. Omuntu ow'ekigaali sawa zino yeetika migugu kafumbe mukasi. Muntu yali alina kapito nga yeekozesa naloni ng'ebanja kumujja mukomere emirundi egi. Era bagamba tekinnagwa. Kati ye n'agamba era buli bw'ava kukola ambuuza wataddeko Radio Star, wawuliriza Mulongo? N'agamba
olina ogenda wa mulongo atusalira amagezi. Teri muntu mulala gwe neesize nti ajja atusalira amagezi. Ate musajja wa mutwe mugumu nnyo naye akuukiririzaamu. Oba Katonda yalaba nti gye tugenda owonera simanyi. Era abamumanyi mutungo sigaana sikola ki abamumanyi mutungo. Bamanyi ye muntu ateeweereza abantu, ye muntu musirise naye ate nze nga nze muntu gw'otabulira nti kola kino kujjako ggwe. Abalala gamba bafere. Kati banaye musooke munsalire ku magezi. Kati nga tuggyeko okufa kw'abaana kitalo by the way. Kibaawo. Ate nga Naalongo kano ka maama kange. Kati gwe ka maama. Omubiri ng'oggyeko abaana obulyamu bulwadde ki obulala? Kale ekizibu ekiro tutuuka ekiseera ewaka ne tutabuka from nowhere nga tera alwanye naawe ebisuubira. Ate n'ekirala buli bwe neebaka sooka kulaba ebifaananyi by'abaana nga binzijira ate nga sinamugamba n'angamba abaana bamusuze ku mutwe. Ye naye yes. Tegeza bajja lumu. N'amala n'angamba oba kati tukole tutya simanyi. Bwe mala okulaba baana ate nindaba emisota nga gikola ki? Omusota gusooka ne gujja ne guneezinga ku mukono. Nindaba omulala nga gunsembya naye teginnuma ne giddamu ne gigenda kati awo simanyi. Abaana babaziikawo? Yabaziika e Rukunjiri. Gwe togendangayo? Sigendangayo. Kati omaze okutereera tujja kufuna transport naawe kennyini ogenda obaziikeko. Kuba bwe tufiirwa nga tuli mu mbeera mbi wootereerera wonna naawe olina okugenda mu kyalo n'okola ki? Baziika bonna baba baziikako tebajja kudda bwe batyo. Ekyo tokyeraliikirira. Kama yebala okukuuma. Bwe mbadde ntwala Fatuma okumujjanjaba mututte nzekka. Mbagambyeko tumutwale? Mwenna mutwale Naalongo. Kati amma amiina nnyo Mukama yeebazibwe. N'olwekyo mu mpaaka veera awo Naalongo. Kye banaakomako kyenja okwongererezaako. Kyenjagala nze ndi muwala gamba ye muwala. Ye muwala. Kye munaakomako kyenja okukola ki? Okwongererezaako. Naye ng'ekitandise nammwe mukikoze eki? Nammwe mukitandise. Waliwo naye nkooye. Nkooye katugende mu kusoma. Kyonna mumpeeyo akaveera. Nga mwebikiridde obutambaala. Nze nga seebikiridde nga gunjosi. Wamma jangu mukwano gwange okwateko wano owulire. Owulirawo ki? Exactly. Lugoye lwa bbulaka lusika omuliro omusana n'okusinga. Ndeeta enkuba. Muteekemu ssente za Naalongo. Naalongo yimirirawo okwate bokisi. Tokaaba, tojja kwejjanjaba, tofaayo lwakuba tuyinza obbigayaalirira ate olumbe ne lweyongera okusingako. Tweyanzize. DJ bawa akayimba kaabwe ke baleeterako ssente.
oli ku Star TV programu kooti y'amaka omulongo babiri Sarah gemanya gange. Mpaze nga ntangazaamu nti nze bwe mba nzijanjaba sitera kunonooza nnyo biki gye bivudde na gye biri n'ebirala. Nze nnyumirwa nnyo omuntu kuwona nga gwe bandeetera nga mulwadde takyali muki takyali mulwadde. Nnyumirwa nga gwe bandeetera ng'ali bw'ati oba ng'akola bw'ati nga takyali mu mbeera eyo. Kyekyokka naye obusala ebimu tuyinza okulowooza obulala ng'ate nayo yeerimbisa omwo okukola omuntu omulala obulabe. Basobola okuba abantu babiri nga tebakwatagana ne wabayo omulala ebbali n'ategeera obutategeeragana bw'abo abantu ababiri naye n'akozesa advantage eyo okukola ki. N'olwekyo si buli kitebagana nti zaabu, si buli bwe tubiraba mbu bwe biri. Tukkirize tujjanjabe nga tetwesigamye nti ono ye mukyamu oba ono ye muki ye mukyamu. Nalongooza bwe nsalawo munnaye era bwe nsijanjaba. Sirina gwe nsingisa musango ate sirina gwe ngenda neekakasa nti ono. Ebokisi yo yiyo. Nsaba weebaze ku bantu abo munnange. Neebaze mu lulimi lw'ewamma. Abawuliriza ba kooti y'amaka abali kukunda mulongo Radio Star UBC mwena mwebale munonga Ruhanga bonjere emigisha abonjere rukundo eyimwiya Mukama bagarulizeho nabwekyo Mukama bandindire. Birabika bya nnaku nalongo bwabimaze n'anakuwala sibitegedde kati twebaze mu lwaffe kale twebaze mu lwaffe Oluganda. Basebo na banyabo abawuliriza Radio Star kooti y'amaka mwebale nnyo mwebalire ddala okwagala Radio Star ne mulongo nangwa ne Robert Kagolo naye akola nnyo naye tumwebaze yadde taliiwo. Mwebale nnyo mwebalire ddala gye mutodde Katonda abadizeewo era temuvanga okoe mukolenga bwe mutyo Katonda abe abakulembere bambi mwebale nnyo. Tayanziza mukwano dduwa nnungi. Mukkiriza tusinkana olunaku oluddako inshallah. Mbagaliza okusula obulungi. Twebaza mikwano gyaffe aba Aira Petroleum Jelly. Twebaza mikwano gyaffe aba Shanta Beauty World. Twebaza mikwano gyaffe mwenna buli alina kyatodde ku lwa Naalongo ne ku lw'abalwadde abalala. Tusinkana olunaku oluddako programu bwe tebwebadde abantu b'emukono ssaako naawalaba TV bonna wooli naawalabira ku YouTube. Mbagaliza birungi byereere mubeere bulungi.